avuganya ne government ateve gye twagala okusaba ebyaffe. Anfuna bulungi. Nti oluusa bw'owulira eddoboozi lyakozesa ng'ayogera. Ate bwe tugenda ne tugamba omukulu gwe tubaffe tubadde tusaba twandisabye ng'abayimbi tumitinge ku president w'eggwanga tumubuulire ebizibu byaffe. Oli bw'agamba nti basaba billions tetusabanga ku billions obwo bulimba. Ekyokubiri omuntu yennyini agamba mbu ffe tubeeginga yayingiza emmotoka nga bulletproof. Omuntu gwe twagala tuwandikire ebbaluwa ebyaffe babite era yamwandikira ebbaluwa emmotoka ye bagimuwe baali bagikutte mu revenue president Museveni n'agamba mugimuwe era n'omusolo n'agumusonyiwa. Ekitiibwa abayimbi banne ekimala aganye okuliorganizinga abayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about, and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Sorry. Musajja n'atugamba sente ezize nazo za kulwanyisa muki musajja BobiWine. Yes. Ekizza kiremesa ebirala byonna is leadership. Nti ofuuse president by force. Yabeka kati seko. Ani amulonze. Nze obulumi bwe nnina mu industry eno busuka emyaka 2. Nze ate ono ayinza okuba y'obulumi bw'alina bwa myaka 14. Kenzo emyaka gy'alimu gye gitta entuuyo z'obuvubuka gyonna. Wallahi Kenzo tebakwagala. Baagala kujjako ekyo ky'olina. Baatunula. Gundi oyo twamumala. Gundi oyo twamumala. Gundi oyo twamumala. Gundi oyo twamumala. Kati ani ono. Kyenjagala ojjukire Kenzo wali oyimbyeko ku luyimba olabisa sayidi eyo. Wallahi tebasobola kwagala ne bayitawo emyaka 10. Omusajja badira kubyandikiriya. Nabagamba nobagamba nze kati kino njogeranga muyimbi munnammwe. Kuba Kenzo tusinga BobiWine. Financially magezi popularity tumusinga. Okiwulira. Nabatirawo n'abantu mwino okugoberera. Kati otya Imdamani. Otya Silver Kyagulanyi. Whatever ko Silver Kyagulanyi motoka ya BobiWine. Yabadde loud and clear yabadde ta supporting mutunde emputa yabagambi ku kintu kimwe era tinamwe kimulwani ya copyright law ogera mama nyine mwakola federation run your federation abantu balabire kubikolwa byammwe neka kati Eddy Kenzo buli agenda okuvaayo okwogera ku federation nga mumulumba you are wasting time. Kati ekifula BobiWine ow'enjawulo nti alengera wala yabadde kulumbe n'ayogera ng'omuntu alina amaaso agalaba ewala n'ayogera ng'omuntu omukulu ate yayogeza mutima gulumirwa industry simanyi Kenzo wajja busungu kuba BobiWine tannabayitako babbeega yagambye no gavumenti egenda bafula babbeega ate nga mukimanyi bulungi nti no gavumenti ya Museveni eyagala tusabirize Kenzo international artist nakugamba dda nti okumalamu value kyangu nnyo okwata brand international brand nga Eddy Kenzo niyebaka ku Sereni Suits emyezi 2 emyezi 3 obogwamu value okulinyisa basi n'ogende Kalamoja ne mugende ekirindi ng'abayimbi nakyo mutambulira mu kindi mwinga babawunsa baba kumalamu